Yes, Fadi TV jimbaniza katika numasibe mtia amuni mtia Fida Queen wenjogera Amaziiga kusaidia ngina kubanku watuzi bawe Okwatibwa polisi byonambi ina mwagalero ngina kusaba subscribe nge ato like nge video no comment section weli yao like nga video no ato subscribe nge onyige ne kukade buli wonyiga kade ojja kuofuna notification mbulwente kayo video no ku Fadi TV jimbana amawuli gesose okunonyiza kumbana amawuli agesigika ensoga zinyingire na esawe eno za Fifi da Queen ne bawe nsubuga Fifi da Queen ono akwatibwa polisi era nga okusinza kuluko owesigire agamba nti bawe no balina bagala okumubuzaako ko waliwo ku ssente zimu ezaali zina okuweebwa minisita w'ebyenguudo Minister w'ebyentambula amanyikidwa nga Gino Katumba Obwamala era nga musajja mukulu n'osubuga azimanyiko amayirire kubanga zaava mu State House era ng'essaawa zino ali mu mikono gya polisi nsubuga era nayitibwa ku polisi enkulu eya CPS luko owesigire agambye nti no bamuyise baleke nga gye bamubuuzaamuko ku ssente ezo zaddawa ssente ezo tina bazimanyiko bali babiri okuli yensubuga kosa ne musajja mukulu Gino Katumba Wamala juga Gino Katumba Wamala tali mu ggwanga Uganda ono atabanyizibwa obulwadde obutanaba kutegerekera nga bagamba nti ali mu ggwanga lya Germany Gino Katumba Wamala tali mu ggwanga Uganda Katumba Wamala era nga ye minister w'ebyentambula minister of transport Gino Katumba Wamala saawa zijukira ali minister ow'ebyekwerinda ne bamukisa kati saawa zino yafuuka minister ow'ebyentambula era nga mukwano nnyo gwa nsubuga bani ba Fifi da Queen bamukwano nnyo Katumba Wamala ne musajja mukulu nsubuga ono bamukwano nnyo so ngaki polisi emuyise bagamba nti wosite zabulankanyizibwa zaiza kukozesebwa mu Ministry of Transport babeke nga gibatambuzamu ministry ebirenga etambula bulungi ng'ebyentambula bitambula bulungi mu nguudo emmotoka zikirya mu kibuga kugamba transport yeberenga erikirya mu ggwanga Uganda era nga bagamba nti ssente ezo nsubuga ne Gino Katumba Wamala bazimanyiko olw'ensonga nti bamukwano nnyo era nga polisi emuyisa waliwo okusinza kuluko owesigire agambye nti tebannaba mumukwata timuteeka mu kaduukulu nedda just bamuyise mu mirembe wali ku CPS babeeko statement gye bakola naye bawansubuga Esa zina mawuli kano sibanga gwanvu nnyo kigaji gatandika okubanga nga trendinga kosa n'okutambula ku mitimbagano kubanga bamuyise ebbanga si gwanvu nsanga 8 ez'emisana bamuyite togenda wa ku CPS luko owesigire n'avaayo n'agenda ku mukulu gwa Twitter ng'alaga nti polisi yeri mulina era ali mu mikono gya polisi musajja mukulu nsubuga omwami wa Fifi da Queen nga kusaba subscribing ate ompere video nokaleki bamita nsubuga mwana w'emmamba omwami wani wa Fifi da Queen essaawa zino ali mu mikono gya polisi naye nga neebuuza ssente ze bagamba ezabulankanyizibwa nsubuga ate sinza kubanga zimukwatirako wa kuba sisuubira nti nsubuga alina ekifo kyonna ekiva minisita mu gavumenti kubanga just mukwano gwa Gino Katumba Wamala sisuubira nti ayinza okuba nga amanyi Gino Katumba Wamala engeri gy'atambuza Ministry of Transport ye ekifo kye bamuwa ekibwa minisita obwa transport sisuubira nti nsubuga ayinza okuba nga akimanyi naye nga polisi munnaye emuyise ebeeko kyombuuza osanga ayinza okuba alina kyamanyi naye nga yo polisi emugambe munnaye nsubuga ayitirako ku polisi katono ayitirako ku polisi tukwetaagamuko twetaaga tukoleyo ka statement amangu naye nga ssente ezo bagamba ziri mu kadde nga bina zibalumiza okuba nga zabulankanyizibwa naye nga bagamba nti musajja mukulu nsubuga kosa ne Gino Katumba Wamala kugamba Ministry of Transport jjukira mbagambe nsubuga Fifi da Queen mukwano nnyo gwa Gino Katumba Wamala Gino Katumba Wamala ye Ministry of Transport abadde takimanyi Gino Katumba Wamala ye Ministry of Transport omupya gwe baakalonda era essaawa zino yakwasaganya buli kintu kyonna ekikwatagana mu transport mu ggwanga lyaffe Uganda lyonna kubanga ye minisita waabyo ebyentambula emmotoka zirina kutambula bweziti mu kibuga Kampala enguudo balina kuzisasulira bwe bati kati nga bala Inter Express highway gye basasulira eyo ssente Gino Katumba Wamala yabikwasaganya ebyo byonna kubanga ye minisita w'ebyo kati poliisi eyise nsubuga ng'eyagala kulabika nga emugyamu information kubanga bamukwano nnyo Gino Katumba Wamala kuba poliisi egamba ekimanyi bamukwano nnyo ayinza okuba alina ky'amanyi ku ssente zabulankanyizibwa jjukira Katumba Wamala tali mu ggwanga Uganda mbagambye ali mu ggwanga lya Germany yaddusibwa atawanyizibwa n'ekirwadde ekikambwe katusubire nti nsubuga tebamutulugunya manyi polisi sinyangu ebiseera ebisinga ekuyita mu bulungi ate nemala nekutulugunya musubscribing byebwe ebitambula essaawa zino mwera